Okusooka ng'Omukristo ndi musanyufu okuba nti twafunye omusumba omujja. Kereziya entambula yaayo si entambula y'ebirala. Okulonda okutaliimu mbeera yonna, buli muntu ng'alindiridde n'obugumiikiriza n'okwagala n'okusaba n'okuba ekifaananyi. Tusobola okuba ekiseera ne tukuba akalulu ne tugenda eka ne tulinda byabakama atuwa ebinaavaamu nga tuli waka tunywa ka caayi, Mukama atubeere. Ne tuyozaayoza kereziya yonna okubanga efunye omusumba. Okusoomooza ku nze agezaako okusoma ebiwandiiko bya kereziya, naddala ebyo ebiwandiikibwa bapaapa bimanyi nga encyclicals. Ebisinga byensomyeko birimu ensonga bbiri eziwumbawumba ebirala. Ebirala omuli ekitiibwa ky'omuntu, omuli obutonde bw'ensi, enkolagana y'omuntu n'emuntu munne, biwumbibwawumbibwa mu nsonga ebbiri ezitusoomooza era ezisoomooza omwana w'omuntu ne kereziya. Ensonga eya kibaawo kimala gyempisa relativism, tugende n'ekyo, ne liberalism. Liberalism kwe kugamba nti sifaayo na kino kisoboka na kiri kikola. Abaana basobola okuzaalibwa mu test tube, kino kikolebwa kiti, embeera efaana bwetyo. Ab'omukwano gw'ebikukujju naye okusoomooza okugendera mu concept eya liberalism nti ekomawa, etandikirawa, ekomawa. Oluggi lwa church luggule, lwa kereziya luggule, okukomawa ku bantu abafaana bwe batyo. N'ekirungi nti kereziya atambula n'obwegendereza, ate buli mbeera y'obudde bw'ekyuka akenenula ebyo ebitajjulula ebikulu ebyo n'ebikusika ebiri mu kukkiriza kwaffe. N'olwekyo tumusabira asobole okwaŋŋanga embeera eyo, naddala mu mulembe guno ng'abavubuka ebibasika bingi n'obudde okutegeera ebibeetoolodde nga butono. Ffe ng'abakkiriza tujja kugoberera, bwe twetaagidde okuba ku kitukola tujja kulafuubana. I'm excited as a Catholic, but also a close follower of church administration and leadership. We are thankful to the Lord for giving us a new shepherd, a shepherd from a new land. For me, it's very exciting. And I look forward to following how he's going to handle two critical challenges for me that the church has to address or face and find a mechanism of addressing them. I was addressing what I believe, and I could be wrong, but because I follow closely church writings, critical encyclicals from the popes, I contend that the church will have to contend with a very critical ism, which is liberalism. Liberalism is such that people don't care about anything and everything. Whatever is available is okay. And because of liberalism, some of the key values of the church are facing erosion. And therefore, I'm eager to see how the new pontiff is going to address the church on these issues. Secondly, the challenge of relativism, especially among young people buoyed by technology and the enthusiasm with which they are embracing technology. Whether that technology will be infused with the church values and community values, and therefore the young people will be able to blend what they love about technology with what the church teaches, and how they'll be able to rhyme their own interest with technology with the confusion the elders are facing with technology,
without necessarily eroding the teachings of the church. For me, those are very critical. The rest are man-made problems that the pontiff addressed in his first communication. I look forward to seeing how we'll be able to address them. It's not easy, but I believe he has the enormous support of the religious and us the lay people. Okusooka ng'omukristo ndi musanyufu okuba nti twafunye omusumba omujja. Kereziya entambula yaayo si entambula y'ebirala. Okulonda okutaliimu mbeera yonna, buli muntu ng'alindiridde n'obugumiikiriza n'okwagala n'okusaba n'okuba ekifaananyi ntusobola okuba ekiseera ne tukuba akalulu ne tugenda eka ne tulinda byabakama atuwa ebinaavaamu nga tuli waka tunywa kacaayi, Mukama atubeere. Ne tuyozaayoza kereziya yonna obanga efunye omusumba. Okusoomooza kunze agezaako okusoma ebiwandiiko bya kereziya, naddala ebyo ebiwandiikibwa bapaapa bimanyi nga encyclicals. Ebisinga byensomyeko birimu ensonga bbiri eziwumbawumba ebirala omuli ekitiibwa ky'omuntu, omuli obutonde bw'ensi, enkolagana y'omuntu n'emuntu munne, biwumbibwawumbibwa mu nsonga ebbiri ezitusoomooza era ezisoomooza omwana w'omuntu ne kereziya. Ensonga eya kibaawo kimala, yempisa relativism, tugende n'ekyo, ne liberalism. Liberalism kwe kugamba nti sifaayo na kino kisoboka, na kiri kikola, abaana basobola okuzaalibwa mu test tube, kino kikolebwa ekiti, embeera efaana bwetyo. Ab'omukwano gw'ebikukujju naye okusoomooza okugendera mu concept eya liberalism nti ekomawa, etandikirawa, ekomawa, oluggi lwa church luggule, lwa kereziya luggule, okukomawa ku bantu abafaana bwe batyo. N'ekirungi nti kereziya atambula n'obwegendereza, ate buli mbeera y'obudde bwekyuka akenenula ebyo ebitajjulula ebikulu ebyo n'ebikusika ebiri mu kukkiriza kwaffe. N'olwekyo tumusabira asobole okwaŋŋanga embeera eyo, naddala mu mulembe guno ng'abavubuka ebibasika bingi n'obudde okutegeera ebibeetoolodde nga butono. Ffe nga bakkiriza tujja kugoberera, bwe twetwagidde okuba ku kitukola tujja kulafuubana.